Guys, how are you? Nasaga kwogera ku bintu bino naye sometime abantu basukka ne bakusesa like noga kanguminkirize entegeera yaabwe nnema n'owulira nga ate ofa obusungu kyava ddi okubanga wano okugaba obuyambi it's by force like you force omuntu gw'olina okuyamba like nga byampaka kufana kuwona like you look at people abeetaaga obuyambi n'okusinga gwe beeteekako okuyamba nga bafiirawo like nabakubakerere alinga endegeya naye nga bennyini beetaaga obuyambi okuviira ddala ku famire ewaabwe okudda ku baana okudda ku buli kimu naye ngaolaba alwana nga alina olutalo lwalwana naye nga alubisse mu kintu kyayita okuyamba nze bannayuganda munsesa nemwegatta abantu more than 10 people mulwana omuntu omu naye era n'abalemerera you people ngamba banafu nnyo ngamba banafu Baba is a basketball player. Yes. Kati like otunolira abakulu banono gane. Muswala. Bada. Bakwa. Kuyamba is not by force, literally. And if someone is not ready for your help, butwali wala kubanga betago obuyambi gyebali ebyaddala gyebali lwaki obeera ofiira ku muntu just in the name of what you can still promote whatever you're promoting nga yo tutukase embeera nakutama abantu mututamye nimwogera nemutuyana obukowekowe nemuwunya enkwawa nemutulekane nemutukuba amalusu you know, some of you are not even so sure but anyway temutulekanira atayagala buyambi mumuleke mu bwabwagala right namwe era simu abali obulungi nnyo